Gulabita omutujju. Bobi Wine omusensedde nnyo. Ne muganda wange ofunamu ki mu kulumba omuntu atakuddiza. Kuba kati kino kiri beyond, kino kyavudde kuba abantu abamu baali kituteta ekisajja kinoonya ki, ekisajja kinoonya mawulire mu kisonyiwe. Ne kati kino ndaba kisusse ku kunoonya amawulire ne kifuuka pasono. Gulabite tosobola kukwata musenyu nga tewayogedde na nannyini kifo. Ne sementi n'obitwala ku mulimu gwe. Ogwo omulimu gwa Robert Kyagulanyi ne mukyala we abeerayo ye manager w'ekyo ekifo. N'okwata ebintu n'obitwala mu kifo kye nga taliiyo. Ogwo omusango ogusooka baguyita 3Phase. Era abagagga abasinga bateekako ku bifo byabwe nti 3Phase will be persecuted. Gulabita omutujju olina ennyumba yeeyo gy'oli mu kuzimba wa, gy'oli mu kuzimba ebusaabaleeta nabakuggwa. Lwaki tokwata ennyumba eyo fuloowa esooka ne tugifuula eddwaliro? Fuloowa eddaka abakazi ne babeera nga bazaaliramu, eddako ne tugifuula woodi y'abaana nti kaliko fuloowa 3. Tosobola kukikola because si buvunaanyizibwa bwo. Oyo yenna omuntu avaayo n'azimba eddwaliro muwadde reference ey'omukulu Seggirinya nti yazimba eddwaliro. Nendooza bwe yazimba eddwaliro mulaba popularity gye yafuna n'akazito gavumenti ke yamuteekako. Nga gavumenti etandise okulaba nti akola ebintu ate gavumenti byerina okukola. Seggirinya yali alabisa gavumenti ng'abalaga nti nno mu kino ekifo mwetaagamu eddwaliro n'alissaawo. Yakomekereza ali luddawa? Tiyakomekereza nga ali luzira. Kati talina mu kupookya na ndwadde ezimu ze yajja eruzira. Awo nvuddewo. Wali faalinze ku mukyala gwe bayita Stabua Nattoolo. N'ogamba nti Stabua Nattoolo ye nga alina eddwaliro. Eddwaliro lya Stabua Nattoolo lya bwereere oba okugenda mu ddwaliro lya Stabua Nattoolo olina okusasula. Ye kambuuze, is Stabua Nattoolo a politician? Do you know why Ugandan authorities are not giving attention to Stabua Nattoolo's hospital? It's because she's not in politics. Naye kati omusajja nga Robert Kyagulanyi singa avaayo n'azimba eddwaliro, trust me, they will frustrate him until eddwaliro bwe balisuula. Leero sizze kuyomba nnyo zize kwogera nawe in an intellectual way. Bobi Wine alina obusobozi bwonna buno obuzimba eddwaliro. Naye I believe basobola n'okumumma license ery'eddwaliro eryo okubeera ngali operating ate ng'alitaddewo. Olaba bamugaana bugaanyi kuyimba ne bamugaana okukola ebivulu. What about if he comes out and what about when he comes out and constructs an hospital? Baba kimanyi era votes ezo aba azibbye, something which they don't like. Baba genda mu frustrating. Okay. Awo nga nvuddewo. Robert Kyagulanyi si buvunaanyizibwa bwe okuzimba eddwaliro. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti gye tusasula omusolo. Tusasula omusolo ku internet. Uganda yesinga internet ey'ebbeeyi mu East Africa. Uganda yesinga internet ey'ebbeeyi mu East Africa. Uganda yesinga okujja omusolo ku mamotoka. Emmotoka ogigula n'etuuka e Uganda ng'ogiguze $2,000,000 n'ogisasulira $2,000,000 endala 2 ze $4,000,000. Era abasajja mwenna abavuga emmotoka ez'amaanyi, I salute you, you are rich in Uganda. Kati then bw'ova ku ekyo
buli kantu gravity koogula kagube munye wakaawo kakibe kibiriiti kabeere sukaali government eba yagyeko dda omusolo n'ebintu ebirala binnyo bibajjamu omusolo. That tax is enough to build an hospital mu bifo ebyenjawulo ebiri mu ggwanga lya Uganda nga n'ekifo ky'obusaabulamu ekiri abantu bawa omusolo. Naye omusolo abantu bwe baguwa ate gubeera embezzled by those in power. That's why ojja kusanga omuntu wa government ng'alina ennyumba gali kwoleka gye bamuzaala. Mugendeko abantu bonna abali mu government gye babazaala bazimba ennyumba nga zinga zi hotels. Okitegeera. So gravity I think kyali badde kyamagezi nnyo okukwata omusenyu n'oguyiwa ku State House Entebbe oba Nakasero ne cement n'obagamba bakufunire wajje mugenda okuzimba eddwaliro lyoyagala mukama wange. Naye going to a private property of someone and you start doing all that. Kati singa abantu abagala Bobi Wine tugambe nti abavubuka bakusanzeewo, trust me babadde bajja kukukuba. Ekyo kyo nkikubuulira muganda wange. Ate wali badde mu musango kubanga wabadde okoze trespass. Much as it's a public place, wabadde togenzeewo mu bulungi nti oba wabadde ogenze kukyakala. Abavubuka abamu, there are some things you do nga temumaze kwebuuza. Gweoyagala kukola mawulire naye ate in the other way around you trying to incite violence. Gwolowooza kye wakoze kyasanyusizza abawagira Bobi Wine. You one artist agenda n'ayimba mu bifo ebyenjawulo. Leero jagenda embaala, lujjo jagenda embaale, basobola okukubirayo abantu bewanyiiza. Nga ne Robert Kyagulanyi takutteeko ne bakukuba ebyaddala naye nga bakukuba lwa incidents gye wakola eyanyiiza abantu. Because you people you disrespect Robert Kyagulanyi, but Robert Kyagulanyi stands for those ones who are hopeless. Nze Governor AC igwe n'oli omulala. Gravity teweerabira gye wava because ofunyemu akasente akatini. Teweerabira gye wava. Teweerabira gye wava. Ne maama teweerabira mbeera gy'alimu wadde gwe ofunyemu kasente akatono n'otandika okuvoola president w'abantu alwanirira enkyukakyuka. Tekijjaawo nti mami gy'ali akyabonaabona. Wamuzimbira kalina maama. Bw'oba tonnaba kufuna na busobozi buzimbira maama kalina, tolina buvunaanyizibwa bufuguma. Ye ne bw'oba abufuna tekitegeeza nti abantu abalala bo baabufuna. Robert Kyagulanyi stands for the hopeless. Robert Kyagulanyi he stands for those who are oppressed. Abo be banyigiriza be baffe. Muganda wange bw'omulumba ebiddira gwa abamanyi eyo gyoyitira abantu bayinza okukubamukko ku ngatto, bayinza okukubamukko ku bucupa n'ebinaddira. Nkulaba you are not yet to back down. Nkulaba every day, even this morning you ranted. That's not the right move. Singa wakola statement zile zasooka n'okivaako nakati you driving it in another angle. Kifudde so personal. Okifudde so personal. Ebintu byokola si papa yabikolanga, yagenda ne ku kitebe kyaffe n'akubawo amasasi. Naye kati ali mu upper prison eruzira mu upper. He is serving. Buli bamukomyawo mu kooti babivungavunga. Naye kumanyi si papa ya meetingako ne president ge yali alina. Goza bali musibye bwe batyo. Abannayuganda tetuyiga. Gravity muyigire ku bantu nga basipapa. Kuba sisuubira nti gwe wali mukwano gwa president okusinga sipapa oba osinga sipapa okumanya abantu ab'enjawulo. If I'm not mistaken, abantu ab'enjawulo b'omanyi mu government I think osinga kumanya Nabbanja. Waliwo n'ono Major gye wagenda n'ojja ssente ze wazimba mu kaakalina ako n'okugulamu kiri ekimotoka ky'olina n'akayumbako kali ak'ebisenge ebibiri.
bwe baba bakwagala nnyo nga tebannakwongera ssente zimaliriza nnyumba eyo ekyakutuddemu. That's why you decided to attack Bobi Wine. Ndoza bawulire nti nookola bakwongerayo ku kasente. Gravity omutujju, wake up. Abaana bagenda kukuvuma, bakyakuvuma. Nalabye batandise okukulopinga ekifaananyi kya maama n'enkima. That's not a good move. Abafuutu soja bambi maama tabiriimu. Naye ate buli bwonyigiriza abantu nga tebalina kyakulwanyisa, bakwatawo wasinga okukuluma kyovula abakutte ku maama. Bagamba omwana omusiru avumaganya nnyina, kati oli mu kuvumaganya maama bambi atana na kyamanyi. Wake up Gravity omutujju. Robert Kyagulanyi si mulabewo. Robert Kyagulanyi si mulabewo. Ba masters bo bokolera aba government be barabe bo bennyini nnyini. Nsigadde eze Governor S the chocolate boy. Ntumedde ku buli mwana awagire enkyukakyuka. Ntumedde ku buli mwana ayagala Bobi Wine. I remain Governor S the chocolate boy, Governor S the general. I sign out. Subscribe, like and share. Follow for more.